buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma kansubire nti bannange muli bulungi omanyi kati kino kye tuliko kye bayita okuwummulamu eggandaalo ekyo bakitegeere kye bayita festive season tuli mu festive season eggandaalo omuntu yenna omulamu owummulamuko yes we need to rest if not omuntu yenna omulamu bw'otawummulamu ogenda kufa fatigue so mu bintu bino ebyobulamu ndowooza ndaba ddaddi nti notunnuma otulo tukuluma ojja kufa fatigue owummulamu wambi abantu bagejjedde mu 2024 gwe mwaka ogukoze abantu gubakozeemu omulimu short and big show gubakozeemu omulimu guno omwaka waliwo nankubira oba ngamba kiyala mukwate tewemenya nnyo nasande ziyinza okukuyitako so producer nedda sibera nesebo alaga omukulu nedda sebo bali kasangaki owaabwoba so kasangaki gwe nali mbadde naye kasubire bannange muli bulungi. So this is my message to all women this year from Shamimanja to you. Abakyalo mwaka nga gutandika nze producer akatabo kange mwe kali mu motoka. Nina akatabo kalina edduwa kalina nebyemba njagala okusaba Mungu mu mutima gwange wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo atuwate motoka nga ate batuwerako n'amateeka Jalia nape motoka najijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye anyizaka switch nezikira mu kkubo wakati wa bo buli motoka tuliawo akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weeretedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi Sawa sonde za Jalia so ofune motoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Nebindeetera n'okubiwandiika era bwe mbifuna nziramu n'empandiike byofunyeeko byenfunye era ne mwebaza achievements zange neziwandiika mu kitabo ekyo era ne mwebaza Mungu kubanga azimpadde mu kuwandiika ne mwebaza ne ku mutima ne mwebaza ne mu ssaala kyakubiri nze nina ekintu kye nayiga mu bulamu simanyi oba abantu basobola okukikola naye mulimu ekintu nze kye nayiga nti Katonda teetaaga musabaasaba nnyo waliwo abantu abakyogera ne balowooza nti abantu eddiini ebaweddemu naye funayo olunaku omusiime busiimi ne bw'oba by'obadde omusaba tannabikuwa funayo olunaku lwonna bw'omala okusaala bw'osaala ku makya musiime bw'oba ofuluma ennyumba nze nina ekigambo mu kamwa kange ekitavaamu alhamdulillah alhamdulillah ne bwemba nfuluma ennyumba bwe mmala okusaala subuhi fukamira ku musaalo gwange guli mu kisenge kyange ku kitanda omusaalo ne musaba nti ya Allah n'olunaku olwaleero wiiki bw'eba etandika nsabira wiiki ne mmala ne nsabira olunaku ne mugamba ya Allah nfuluma naye nsaba olunaku n'olu blessing nga nfuluma makubo gye nagana biki naye mulimu wenkeera nga wiiki namba yonna nja mwebaza sina kye ngenda kumusaba kuba nzikiriza edduwa zange zensaba Mungu ate Mungu atukebera amanyi ne betwagala ku mitima ne wetwa tetwatudde funayo akadde mwebaza kale mwebaza olw'obulamu bw'okyalina kale mwebaza olw'ezzadde kuba waliyo ataliina n'omukka gw'osaba kale mwebaza olw'amagulu nti gw'otambula okyagalina abiri waliwo abalina ebyuma mu magulu
ate nga binene. Okyogedde mu mutima mulungi. Mu mutima mulungi. Kyogedde kubanga tolina gw'olaba waakirina. Nedda nkyogedde mu mutima mulungi nti nina munnanga akirina zisikirina ekyuma. Kati ye alina kyabugagga kiki? Kibi ekyuma ekyo. Ate munaye waliwo alina ekyuma ng'ate abatabirina abatasobola kutambula nga bagamba nti waakiri singa banteekamu oba ekyuma. Anti kyekyo kyenkugamba nti buli kyomu ky'olina gamba alhamdulillah. Njagadde okuwa message eno abakyala because abakyala be basinga okwenenya mu buli kimu. Abakazi mwe musinga obutasiima. Abakazi mwe musinga okubuuza Katonda ebibuuzo ebitaliimu na magezi. N'otandika okugamba Mukama akuwadde omwana w'omulamu naye alwaddemu nga kasujja. Omwana n'alwala mu musujja n'omutwala. Omwana wo waliwo abazadde abaana. Omwana n'abeerawo ng'alwala. Bwe kasenyiga bwe kajja kamukwata bubi. Kino bwe kijja ne kimukwata bubi n'otandika. Ne Katonda nze nakukola ki? Nakukola ki mazima? Waliwo nnaali mu kubanga n'olubuto. Alunoonya bunoonya. Ate waliwo sooka omusiima olw'okuba nti yakuwa omwana oyo. Then omusaba amukuwonyeze. Naye musiime. Yamukuwa n'asobola okulwala ng'omulabawo. Waliwo amusaba ng'agamba kale ne bw'oba n'atakaaba. Waliwo abulufuna. N'amuzaala naye omwana n'atakaaba namu. Waliwo oyo Mungu gwe yamuwa nga wakusitula busituzi. Nina ekansanga nali nkyali ekansanga. Neighbor wange nze namutwala ekiro ensambya. N'azaala. Ne mbatwalira breakfast. Ngenda okuvaayo ku breakfast ng'ali awo mu tulo tungi n'omwana ali wali. Nengamba nja kudda ku lunch mbanone ssaawa mmeka nti bagambye bagenda tusiibula olwaleero nti kale ku ssaawa 7 nenzirayo. Ne mbanonayo nenzira ng'omusajja n'omukazi mbaleese ng'omwana tebamulina. Naye ng'ate tafudde. Nga baamulimba nti ngenda munaaza oli n'afuluma naye n'atadda. Nakaakati tamulabanga. Nakaakati. N'olwaleero. Omanyi oyo kyayitamu. So olunaku olwaleero dadi njagala nnyo twogere ku bulamu obutuufu. Like obulamu obutuufu abantu be balina okufeesinga because kye tuyinza okuwa abantu ng'omwaka guno gutandika. Batandike nakyo. Ayagala akitwala atayagala akikole. Kimubeera nnyo ne mugamba bannange emboza wano ezisesa ez'ekisiru biki ebyo tugenda bibawa. Era twagomba bategeeza tugenda kuva ku bya kisiru. Gwe ngeri gy'olina ebyekigezi kati gwe naawe kola channel yo babyoteekako. Tetugenda ate era kugaana bagamba bituufu. Bwe tukatekana kakisa tukafunye omwaka ngutandika kwa abantu tuyinza obutaddamu kukafuna. Nga tuli mu bya kisiru byokka nga ebitambula kuba okutandika n'omwaka ogujja bijja kuba byabufuzi nga byebinyoka byokka. Naye twagala okulabula buli munnabyabufuzi bw'ate olina ssente totawaana kunkubira ssimu totawaana kuŋŋamba ntumiraako gamba nnyoka akutumire. Ni munnabyabufuzi gw'ogamba? Yenna. Naye kati munnabyabufuzi yenna. Ate bagamba nti abasimaba bino akina neesimbye okuba memba wa palamenti kubanga mugenda mu palamenti ffenaffe mutwerabira nammwe bamugenze kufuna ssente. Ate oŋŋamba kutumira nga tolina. Ate nange toŋŋamba nti njagala ssente. Abantu baŋŋambire bwoti nti bandabiranga ddala. Bw'oba tolina ssente nange sirika. Simanyi banaakulabira ddala. Nga naawe bwe tutasobola kulaba olw'okubanga oba otusuubira ntujja kusaba ssente. So bino wammanga bannange njagala kubategeeza obulamu obutuufu. Dadi agenda tubuulira ekishe because nze dadi ansinga emyaka. Ate ebigambo byaŋŋamba mbitwala nnyo ddala. Mwaka guno dadi gwe mwaka gwembeddewo mulamba nga sirinaamu mukwano gwange mukazi gwendaga bantu. Gwe mwaka gwensinze okukoleramu. Ndowooza bwe mba ŋŋamba nti ninamu omuntu gwe njogera naye nga mukyala. She's my good friend. Ayinamu kasente. She advises me and I advise her here and there. Ate bw'aba nkubira ngamba Shami wano waliwo akataka. Wano waliwo kino kituyinza okutwoloza tunakikola ne tukifuna tuti. Ayogerera mu millions za ssente so gwe mukwano gwe nyizo gandi gwe nina then the other bawala be nina beebunze bempa advise ate. So njaga kuga nti abantu bonna benkoze nabo omwaka guno gwonna ebintu oba bempangadde nabo obulamu bwange kuseka kukola ki babadde basajja. Era nsobola okuwa ennamba z'abasajja bembadde nabo mikwano gyange nga basukka mu 15. So obulamu bwange bwonna bw'oba obulabye 2024 twagutandika ffenna.
ne tutandika wali ku theater kyenyaga abantu baddemu amaanyi ojjuko olunaku lwe twali awo nga tuli mu kulya katogo muno mwomanyirira tewajjaako kuba omanyiira naawe okimanyi ati era okumanyiira kyova olaba nti mwe tujja bye tukola byonna singa naawe tewammanyiira singa bye tukola tebigenda mu maaso naye bwe nakumanyiira nimmanya nti bw'oyomba oleekaana okola ki oyasama nenkumanyiira bangaladdu nomanya nti nze mukana akamanyiiro ko nkugulira akatogo njaba olugendo lwa ddaddi mufunemu ekyokuyiga ngulira ddaddi akatogo aŋŋamba enjala ennuma mugamba ddaddi tewali ssente yo siina ssente tukoze tutya akatogo n'okalya naga ekintu teyeekuluntaza ddaddi wemba temulina ssente nga munaanywa mazzi muganywa mugaa tuleeta akatogo tutumya akatogo abantu aba babiri batuleetera akatogo nze watumya kabyenda nentumyako ebijanjaalo muno mwe nnina akajanja mwe nenugunza mu byokulya nga akatogo tekawooma dadi ng'alya akatogo ke nga ŋŋamba tukoze tukyale tolya byenda kati akantu akali emabega eri tuwandika scripts zaffe olwo tuwandiisa script entono nnyo tuyina ideas ekitono nnyo zaali 3-4 nga zonna script ziri different tuyina script yaba sumbusa tuwandiika producer ajje tumuwe kati tujjaawo ndoza twafunye olutalo lwa Talk and Talk Talk and Talk netugulako olutalo neggulawo olutalo netululwana netulumaliriza musimu eddakiika ntono wali badakiika 45 tutandika okukola mpaka wano ddaddi waali obadde ogamba ki waliwo nti ndabye mpulidde nga nkudaalira obukudaalizi nti ki mwani yakuwa ku ssente biki nze omuntu ki nze let me tell these people natandika drama mu 1972 nga gavumenti ya Amini yakamalako omwaka gumu nenzanya paka omwaka oguwedde nga gundi ati simufunamu kyente kwa mukola ki mufunamu nazanyako okumala emyaka 17 nga sifuna wadde 10 nga atenze enkwate zange nze ntiziteekamu nali nagula poloti awo wali akatale k'ebwayizi mu 1982 nagula poloti awo awali akatale k'ebwayizi nga wali bagiyitanga wabadde nga bakubirawo ebidongo awo webattira gundi ono master blaster awo nali nagulawo poloti mu 1982 nenjitunda mu 84 nsasule basi gye twali tupangisiza nga tugenze Embaale netukomawo nga tetufunye ssente kati yo tulina gisasula ate neri twasula mu hoteri nga tulowooza nti oba tunaabafuna nkya enkya kuba twasooka ne tutuuka ku olwo ne batugamba nti tetulina kuzanyira mu Ashoko cinema tulina kuzanyira mu St. Augustine Church Hall nga omala otambula lugendo okuva mu tawuni y'Embaale weeyongereyo eri ne tugamba nti tukatuzanye enkya bwe twali tugenda okuzannya tuba twakamala okuzimba stage ku ssaawa 4 Katonda n'atukubagiza ekiro eky'enkuba nikikya ku 9 ne wajjayo abantu 27 ze twabajjako nga tezirina kye zitugasa okujjako abaana kuziryamu ekyeggulo woteri batubanja mwe tusuze we twalidde ekyemisana nawo batubanja nga nina kumatiza owa Ashoko cinema atuweeyo ssente n'aziweereza ana bano nga batulekanira nnyo twasaagira ne bazannyirako ewaabwe bazannya mukube banaatumira notomera wegenda olekanira eri ne tujja ne tukomawo ne tugutunda nengenda nga ntunda ku byange nalina seminti mu nju n'amabaati nali nagula amabaati 40 nago nagatunda era ndi mu drama nani muganda wange Kijambu Godfrey naye yatunda buli kye yalinga alina nga ssente buli gyafuna agiteeka mu ebyo ne tussa ssente mu drama ne tuwulira nga kitutuuse wano paka mu mwaka ogwansembayo nengamba nti kati sigenda kuddayo kukwata ssente yange giteekamu yali 2022 era twera twagenda Mbaale yanfukira ekizibu twagenda era Mbaale nembamala nali nkoze
obulango obwa World Cup ya MT ya 2002 yali egindi Japan. Ne bansasula bulungi nnyo. Sente zino nzikwata zonna ne nziteeka ku lugendo lwaffe olututwala Mbale, twazanya Busia Mbale Malaba nga gye tugenda okuzanyira. Twasindika ya bookinga yatimba yakola ki ngenda okutuukayo ku lunaku lw'okuzanya Malaba ku olwo enkuba n'etonnya paka ssaawa 4 ez'ekiro tetwazanya ewe Malaba luba lutusaze ne tupangisa loogi ne twebaka tukeera nnyo ne tudduka ne tugenda Mbale gye tuba tuzanyira ku Christmas. Abantu ne mwalimu omunene yalinamu omukolo nga gwabwere naye nga yagabudde buli kintu nga buli kyoyagala olya buli n'okoowa ne batajja ne bajjayo ekiro kiro bajja kuba twafuna abantu abawera ebina ekiro nenziramu kaawo ku ssanyu ne ngamba nti bwe tunagattako ez'ebusiya enkya tukatulabe wali monnanga mu country in katugenda Busia kuzanya twagenda okutuukayo nga nsangayo omwana wange atimbyeyo nga naye yatimba yewe bwe yabuukingayo oli yabuukinga ku mulala n'omulala naffe twabuukinga ku mulala nga deeti zonna buli ziriko abantu bazisasula kati nenteebereza nga siyinza kayana na Walukagga gwe nasanga abuukinzeeyo ng'ate ebiseera ebyo be baana be twali tugulumiinza engamba nti siyinza kayana na Walukagga tumuleka akole ffe tuddeeka ne tuvuga kumanya nali mu kaseera kazibu nalinnya na taxi ne abaana ne mbagamba nti mugende ne mpaayo ssente zonna mu kashi ninnya taxi ne ngenda n'ensula ejjinja naye bebe nabbi bagamba lwakuba nti mbise mto oba tolowooza nti bwe batyo ati bamufunamu mangu batyo era abamufunamu amangu bamuvaamu business yonna si wetwe bagifunamu amangu nenzanya ne tuddamu nenzanyawo nembeera okuzanya nenzanya omuzannyo baguyita suubi for so long nenzanya ne mukodo mwange naye ebbanga lino litwazanya nafuna emitwalo 29 emyaka 6 ate n'emitwalo 29 nagyo mukumpeebwa gyali mitooleko bangamba giri 29 nagenda gibala nga tegiweranga kubulako ezibulako so netuzanya yo season ne wabawo ne season gye tuzanya mu 2020 mugumu season mwagimanya akazanyo ketubadde tuzanyamu bulungi nnyo naye nako nakwenda era kyenkana nakaviiramu awo kale nabadde nalimbye enyiye ngambikoyi wekyaye ningamba kanve ku bintu bino sijja bikola ki kantu ne butunuzi naye saamanya gye nava kujjanga bino metuzungira twasisinkana tutyaye tusisinkana twasooka tusisinkana ku gundi kuki mu Lukeremete tusisinkana mu Lukeremete ng'ogenda kuzannya byantalo namukwakula ogenda kuzannya namukulanga namukwakula wampuuba nongamba naye omanyi ngenda kulekerawo okujja ennaku zino naye ojja ku theatre tuzikole ki tulabaganekulengayo wakiri akantu akamu abubiri akамulabe wenajja weewo lwero lwenzija enjala nennumiraawe kubula okunzita naawe okubanga ntaasa n'ongulira katogo ate akebyenda naye ku ssaawa nno 11 awo naye ngaokuva ku makya tetunnaba kulaba ku keewamala ate eyangulira akebyenda ye naagula ebijajalo sirabanga ku bintu bitawooma nga mmere gye yeegulira maama etawooma namu naye dadi ndi musajjufu nti obulamu butambula nga bwali obwagala ate nga bukyeyongerera ddala okutambula nnyo teri kibi kube tukutuuka ku resignation time ate ne butambula nga gwe subiri ogamba kiwedde nabadde nga nakita era batono nnyo abaana balowooza nti era batera okubuuza naye mwamugjawa tebamanyi nti omukulu aludde mu industry naye ensinga bwetu gye tukola ate nze kye nasinga okwagalako yali talenti
Omanyi nze abantu abalina talent mbatunya bwenti ne mbagala ne mbasika ndimu akaze ka daddy ate waliwo John Segawa atasika ndaba omuntu ali mu talent manya gamusemberera bwenti musike nga ndaba tulina ekintu kyetusobola manyi nina ekintu kye nafuna ku mutima gwange njagala nnyo theatre at heart era nemesezza okufuna kati buli kyenkola kyonna saaga kinneerabizibwa gye nava nze nava mu kuzannya nze nange kati buli kyenkola kyonna ne bwe tuba tuwummudde nga tukoze kana akantu tulaba njja ne kugaa tetwerabira era producer akimanyi manyi kimugambe nnyo ne mugaa producer nze ekyandeeta mu bantu kwali kuzannya kwe kunnabisizza abantu ng'obikoze gana mawulire nasoma masome naye nze ekyandeeta kuzannya nze kati nze dadi nze muntu gw'abantu gwe bayita tijangu tukole nga sinamubuuza nfuna mmeka nange nzikiriza okuzannya love ya theatre naye nga mpulira nfa nze babadde batubambi ekyo kyokka kimmala nze kimmala nze n'okuva eka kubanga lyenkoledde nga tebansasula naye oli bwatandika okunnonda mu bantu obukadde mu bukadde 45 nannondayo ndi gwe jangu obonzanyira tuzanye naawe kyo kyokka kikumala nze kati wangamba nti naye omanyidde twandikoze obuntu buno bwe buti ne bwe buti ng'ate obwompulira kye kintu kyensinga okwagala ngamba tugende tugezeeko tulabe katonda kyanaabaleese kyonna kye tunaatambula nakyo n'omala nojjo ensi ogikutte wooti ensi ngikutte endimu 5 bweti industry ogirina wooti gwe bw'owulira nti oli w'amaanyi abantu bakunyumira ate nabo mbanyumira ate abantu banjagadde abantu bakwagadde muzeeyi abantu kuva wajjayo Boldface abantu bakwagadde olunaku lw'osooka okulaga abaana babawulire bano abalowooza nti baali balowooza nti waliyo abantu ab'ekitalo olunaku twalina olutalo ng'oli mabega wa kamera baali balowooza nga buli wenneerabira kino yogenda bwoti tambula bwoti kati olwo lwonsuubiza noŋŋamba kati gwe olaba gwe akuyingira muyingira nga sina gwe sigenda kugamba nti ate nonga ate wobeera kati wenjagala mbeere ne ŋŋamba eno mundu nnene njeetaaga mu ntalo zembaamu ate nno sikusaawo wokka era kakati nina abantu aba ate kati kisusse nina abantu aba ndowooza ne bwenkolola weeraliikirira okubeera okusinga olunaku lukya ku makya ne ziwera ssaawa 6 nga sinnafuna simu yo okimanyi nze sikuba masimu anti ninayo weakness kati mba ndi awo ngenda okulaba nga wankubiddeko dadi nga mbuuza naye ng'oli bulungi omanyi okuva ku makya sinnakuwuliza kati ekyo kimmala kati nze nate obutuuka essaawa ezo nga sinnawulira simu nga omwana wange tabanga ntandika kulowooza kyegenda kukola waawo mba manya nti bwe kiba kino nkoze nkiyingidde ntya bwe kiba kino ngenze ntya abantu betujja okubeera nabo ebbanga lyonna tubalina omulabe mazungire muli so twagala bwe tutyo okwebaza manyi ebyo ebintu bino bibaga muleme kulowooza nti obulamu oyina kwekyawa agenda kwetuga muze buli kimu kiganye oyinza okwasedezo ziri ku myaka aga tewali abantu waliwo abantu bagamba mbu waliwo egi emyaka 3 wezituuka nga tokyazifunye ani yakibagamba abantu bakyogera dda tobawulira agago bw'oweza emyaka 4 nga tonafuna sente zireke oyinza okigamba abantu gwe sisobola kigamba bantu kamaro ggambo ne ekigambo ekimugambe bwentyo nga bwe mpisaawo bulango dadi ng'ali kuwono bannange aba Bubbles Beauty, thank you so much for being with us as an executive media team. We are so grateful for your support. Mutuwetaaga tubeetaaga kuba mutuwa akasente ate ffe ne tulanga products. So aba Bubbles Beauty, thank you so much. Mugendeyo banaye bakola ku nsusu bali awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106. Alika Rentals, Boston, Massachusetts. Oh, ye mugaga. Badna. Ye mugaga. Oyo. Alina buli kika kya motoka kyonna. Alina buli motoka modro yonna eriwo. Nsaba kubategeeza nti. Yes. Mubeere bagumu ewiiki ejja. Wangi? Gaga yatuuse naye mubeere bagumu tugenda kubavuma bannange. Mulaba ebivumo byaffe nga bikyuse mumanya. Bannange muwulirange enjogera yaffe ekyuse. Ekyusemu mumanye kati embeera ekyukidde ddala. Enjogera yaffe ekyuse mumanya nti embeera yonna agisitudde Alika Rentals. Alika Rentals twagala okubeera nga tukutumirako ne tukubuuza nti akasana ke Uganda kali katya. Kaweza kali katya munnange. Tukyayagadde osooka owummulemu ko. Tetwagala kutaataaganya. Naye ndowooza buli kimu akimanyi. Kigenda maaso. Mukama wange tusaba osiime okkirize tukubuuzeeko. Tujje na payipo salawo. Tujje na payipo, tujje na luseke.
naye kati akyetaaga oluseke ono yeetaaga oluseke tugende na lugogo lugogo afukumulako bufukumuzi tugende ne saaka ayiwe buyiyi muli tusibe ekinuuna nga ekiringa ekinuuna abaana kino ekinuuna enfuufu mu nju abasama bazze naye sofa abasama abakatonya ng'oggyeko abaffe we baatuuse baatukubuuliddeko nti tutuuse naye tuwummulemu ate naffe nga tujja tukimanyi ate nga tukimanyi nti abaffe bawummula ne sente sigawe ezaabwe si zaakunoonya naye abasama sofa bali mu Kampala abataayaaya sente ntono nze nakugamba maanyi gampedde nedda nabo bajja ninayo omusama wange omulala eyo Mariam ali mu kuva Canada yangambye okumpeereza ebintu ennaku z'omwezi nga 4 ne 5 ndugenda kuba lwakumeka bannange nnaku ki nga 4 ne 5 nga 4 4 ne 5 teruliba lwa Saturday oba Sunday kubanga nga lumu luliba lwakusatu 2 3 4 5 tulina kuba Jinja waliwo Wednesday waliwo omugagga eyasiimye gentuwummulemu naye nze nfudde n'okufa yagambye Zubeda njagala ogenda owummulemu nemugamba ate ozanyiza owummulamu nga siseka nga sinyu Saturday and Sunday bade neuyinza ali wa protocol tayinza kulonda weekdays nemugamba saa kuwummula nga siseka nangamba friends of Zubeda and Zubeda bagende bawummulemu ennaku eza nga tuli mu Jinja ebyokulya kuye kusula kutaayaaya transport kasente akatubeeramu byonna kuye nga twagadde nnyo bannange friends of Saimo kimanyi buli omajja n'owuwe buli omajja n'ababe ngamba buli omajja n'owuwe kati Zubeda kuba gwe simanyi muntu wo njagala kumulabirako eyo nange nze nange owange nga nzija ndowooza nfuneyo ku musajja daddi tolaba nfuneyo omusajja bijja kutawaanya bijja kunzija mu mbeera nze mwatu kuvuma ebyo byebawoza mbu ate ono yebba wa Zubeda nze nkuyita jangu nkubuuzeeko olaba omuntu otuuka n'okkiriza n'omanya ekintu kyagaana n'okkiriza n'ogamba nindemukko tusooke tujje tukwata akantu ali saagala musajja mwavu bwe buzibu omusajja omwavu asaana kugenda n'aliraana maama we wali nga waatudde musajja mwavu saagala musajja mumpi saagala musajja mweru ate bw'omwogerako omumpi alowooza omuvuma nedda buli muntu abaako nekyayagala kyakubiri obukwakulizo bungi kanjira mbeerawo naye bw'obeerawo kasite essanyu olifuna ofune essanyu mu ngeri yo ndifuna ebyo ebyokujja ate okutuvumira tujja kutuuka ekiseera ate tube nga tulwana n'okulwana kubanze manyi nina obusungu engeri nja kagamba kanziremu bubi ebinaddirira obimanyi ate n'omuko mukyakolagana bulungi sirina buzibu tukolagana naye tukolagana naye bulungi siraba kikutabikize tunayogera oba tumuwinga contract banayita tegiriyungi ngaekyo producer ebintu bino tobijjaamu ogambye ki ndowooza owulire kati yekambuuze ebintu bino yateeka mu byayagala yakolenga byayagala kitegeeza entalo ezimu go zituleeterawo yatuwendulira gotuwendulira entalo ezimu naye wamma nali neebuuza nange nali neebuuza neŋŋamba niyo ebintu bibanvuma tugenda mu editing ebintu ebimu lwaki biba tebivaamu nga mpulira oli aŋŋamba mbu navumye gundi nagambye gundi nange nabirabye nga bagamba bati nga bagaa wavumye sendi nze biti naye luli wajja n'okiriyalinga eya naye no baamuzeemu sooka oyiseewo jeje sounds jeje sounds munnange bw'oba olina omukolo gwonna ogw'ekika kyonna funa ebikozesebwa mu jeje sounds. Jeje sounds ye muntu akuwa ekintu n'obanga buli sound ewuwo muyitirivu nnyo nga ajja kubanga akusanyula producer nga screens ziri awo buli kimu kyonna okifuna. Jeje sound ayagala okumukakasaako genda mu nkuuka ojja kakasa kye bayita jeje sound screens enkuuka olubiri lunaba lujjudde nga lubooze lukubyeko nga muli ludda olw'olubiri yagenda okukola mu nkuuka era kati we twogerera screens bazisibyeyo ozirengera olengeranga
abazimbe ekikomera kya China. Njagala kutumirako kuwa Atlantis Plasma Designs akola designs zonna mu byuma. So mubeere nga ate era naye mumunoonyako. Njagala kutumira ku Uncle Stanley ku Yaya. Uncle Stanley ku Yaya. Yagenzeeyo. Egendayo ddi. Yabadde yali ayina kugendayo leero. Njagala abantu mulabe program ya Uncle Stanley bwegendayo kubanga Uncle Stanley yasunsudde omusango gwa Eva. Nyendi nyagwe nagula byekati. Yagukozeko ne kasukwera. Awo dako. Ninawe nagusanzeko na yati guno ate yajje yati guno. Yagala omanye kyekiriwo. Era omanye naki kyagenda okubeera nga yenga Uncle Stanley nayambako family. Manya Uncle Stanley kyemumanyiko tayagala kulaba muntu anyigirizibwa lwakuba mbu talina. Ate ng'ate abamunyigiriza balowooza bamunyigiriza lwakuba nti bo balina. Ate Uncle Stanley alina ekintu kyamanyi kyagamba obuntu okusigala nga muntu. Oba olina ssente oba kinesigala mwako omuntu. Bw'ofuna ssente tekikufuula muntu atalina magezi. Njagala okutegeeza abantu nti nze nina nange ekintu mu nze ng'omuntu nga Shamim. Teri kisinga kunsanyusa. Bane tuyambe kolagirye Mavini. Ene simu eri mu kuvuga. Njagala kubanga nkutegeeza ddadi. Ekinsanyusa mu bulamu bwange nze nga Shamimu. Era nsaba Allah 2025. Mpa abantu benyiza okwegatta nabo okulaba nti ntuukiriza ekintu kyange. Okwatagana nabo ky'obuugamba. Amino okwatagana nabo. Ekisinga okunsanyusa mu bulamu kwe kulaba nti nina ettoffaali lyentadde ku muntu omulala ne mulaba ng'aseka ku lwange. Nga essanyu lye lyonna nze kankubuulire kati nja kubulirayo ekintu. Ekyo kintu kinsanyusa nnyo mu bulamu bwange. Nga siwulirayo bantu bakaaba nti bakaaba ku lwange. Wabula ng'abantu abo basanyuka ku lwange. Waliwo n'abalala bo ng'ate kibasanyusa nnyo omuntu okuba ng'akaaba ku lulwe. Ate toddanga mu bantu ne weewaana ne weeraga olw'okuba olina gwe wayisa obubi n'abonaabona. Ekyo kigenda kuba kibi. So kyekyanteesawo Hijab Nation era natadde date ya Hijab Nation 23 August egenda kuba ku Africana. Naye ekyanteesawo Hijab Nation era nalabye omwana gwe baakubye empita abakyala ne mbagamba kubimu ku values zaffe nga Hijab Nation kwe kulaba nti tuteekawo workshops. Tuteekawo embeera emisomo egy'enjawulo. Resources ezo ezisobola okubeera nga zisobozesa omukyala obutatuuka ku mbeera eyo. Kyova olaba nti ffeffe nnyini twesasulira ba counselors nga Hijab Nation. Ffeffe nnyini tuba facilitating ne twogera nabo abo basobodde okubasomesa ku bwereere ne babasomesa. Akammere biki ne mubisangawo ku bbiru yaffe ne twogerako nammwe ne tubayamba mentally. Ne tubayambako. Hijab Nation yakulaba nti etereza modest sisterhood omukwano ogwo n'okuba nti abakyala mumanya nti bw'obonaabona si gwe oba osembyeyo si gwe oba osinga okubonaabona. So gwe mugaso gwaffe nga Hijab Nation ate next year we are going to do it bigger and better. Tuyina ebintu bye tugenda okwanveiringa ku lunaku olwo. Twata list y'abakyala babadde abasinga okubeera decent 2024. Era njagala okubategeeza nti ku Hijab Nation tugenda kubeera nga twawadinga abantu abo si abo bennyini be twalonda abantu mwe be munaaba mutuwadde mu listi zammwe ababadde mu mbeera ng'abantu mwe mubalonze ne mugamba okusinziira ku kino muwoono naye lwakuba nti saagala abantu bali biased saagala abantu balondesa emotions tugenda naffe kulaba tugambe nti ekituufu yabadde ate ekintu omuntu okubeera decent si ye muntu ayambala ebiwanvu si kyekyo waliwo abantu abambala office wear bagita office wear yes ng'omukyalo oyo si musiraamu naye nga ye si mukunami si mu sister si nani naye nga ayambala bulungi ayambala kintu kiramu tetugenda kubeera biased nti ono tugabira basiraamu oba biki but tutunuulira omukyalo oyo abadde ki decent 2025 mukwano waliwo abantu abamu naddala abamu bannaddiini abalowooza nti eddiini yaabwe kakati mu kulowooza nti eddiini yaabwe bw'oyogerako hijabu yalowooza nti ekyo kigambo ekyo olw'okuba kisawundinga kityo nti kiba kitegeeza ddiini ye mwali Hijab Nation era bakulumba nga abalumbisa eddiini mu nsi muno omujjudde abaana kati ab'emitendera egy'enjawulo generations ez'enjawulo tukoze tutya okulaba nti omwana ow'obuwala asigaza ennono ezo ez'obuntubulamu mu ddiini asigale nga awa omubiri gwe ekitiibwa asigale nga mentally ali nga n'obwongo bwe abuwa ekitiibwa bulungi n'ekyokubeera nga abakyala tetwesojja tetwewalana nga tusobola okukola ekintu wamu ekitutambuza ng'abakyala
okujeegula. So ebintu bingi kulu ne bigenda okubeerawo ku Hijab Nation ate nga tugenda kubeeranga ne camps ez'enjawulo. Twalina meet and greet, tugenda kubayo ne camp y'ekisiibo eya Ramadan. Era tujja kuba nga tugaba ebintu. Era nga ebintu ngenda bijja mu bantu. Waliwo omusemo haja atera okujjumira ennyo ebintu. Ngenda kubijja mu bantu, ngenda kugende wajati Namyalo. Ngenda kunoonya Aisha ali e US. Ngenda kunoonya mikwano gyange. Ngenda tambula mu bagagga bange bajjejje. Ngenda kunoonya abagagga bange. Haji wa Prestige. Haji wa Prestige mukwano gwo. Simukwano gwange naye taata wange mukwano gwe. Sasa amufuna. Ngenda kunoonya abantu abenjawulo ali ngenda kubatawaanya. Ngenda kukola buli kimu ekisoboka nti ndaba nti mu kisiibo kino ekya Ramadan abantu nga bwe nkugamba nti it is Hijab Nation era still tulina okugabayo okwo ne ku Sharias. Ne Sharias abantu bagenda bw'abaasa. Omuntu amanye nti eno yiddi eri sorted nze atalina kye nnina ate ndi sorted. Waliyo olinga ekisibo kitandise naye ng'agamba maama bonna bagenda kusaala nze naakola ntya. This time round nsaba nnyo Allah tusaasire tugabeyoko hijabu eziwera nga 30. 3. Ate byebyo mmere biki njagala kugabira abantu 2. Era abantu bengenda okujjamu ssente ezo mubeera okubeera nga mwesooti nze dda ssente nzaagala mbenga nzina bwe tunaabatuuze tuyinza n'okwefulumya lisiti nga buli omuntu mugambye ze tumwagalamu. Okitegedde by Feb because katulaba bino ebintu ate era Hijab Nation endala eya August ennene nsaba nnyo kuba all my team you're going to be around nga nabagamba luli tewasobola kubaawo luli nalemererwa naye kati kiri wajibu kikakatako kakati omwaka ogujja 2025 August saba Allah tutuse fena nga tuli balamu tusobole okukola ebyo twagala essanyu ly'abantu lyessanyu lyaffe okulaba abasanyuka ku lwaffe so omulundi olunaku olwo tugenda kubaako n'ebintu bingi naye ekyenjawulo ekigenda okubaawo ku lunaku olwo njagala nnyo ku luno abantu bayingira 5,000 ku 10,000 naye abantu ne bajja nefuna abantu ne bajja ate ne basasula ku luno ndi mu kunoonya funding mu nsi z'ebweru ate nga nja kuzifuna biidhinillah kubanga byenkola tebiriimu mankwetu so nja kumufuna funding nsaba nnyo abantu ku luno bwe kiba nga funding gye njagala teweze because funding badde njagala nnyingi nti saagala nakusasula bakole ki basasule ku mulundi guno kyekyanteesawo Hijab Nation naye ku guno omulundi ogwasooka baali balina osasula ssente nnyingi lwa nsonga saalina nnyo nange naye nga kirina okubaawo kihappening ekitandika abantu bakitegeere so ku mulundi guno njagala bwe nfuna funding gye njagala njagala baleme kusasula ojja buzigwe kyoko afewo ne package nga bwazira package za jangubuzi Hijab Nation jangu okulya kwa Hijab Nation package oba okwambalanga tulina abakyala baffe betugenda okujja mu bitundu ebyenjawulo bambi abo abatatuulangako okwo yadde mu kifo kya bbeeyi bwe kityo tubeere nabo baveewo nga balina packages balina ku ngoye tulina ebintu bingi ebyokwanveiringa ku lunaku olwo so munsabire naawe wenna ali engo olinamu kasente togaana katuwa Hijab Nation nene happening abantu balime na kukola ki kubeera nga ati basasula kubanga tulina osasula ekifo tulina okubeera nga balia balina okugenda ne ka package tulina ebintu bingi nnyo by'okwanveiring ebya mukyala yandibadde kyali decent tulina ba counselors bangi nnyo era nsaba nnyo Katonda nina abakyala bange benjagala eyo ab'amaanyi eyo mu nsi ez'enjawulo benjagala okwogera nabo njana kulinnya ngendeyo okombasabe nga njagala bajje ku lunaku olwo batweyungeko babeeko kye boogerako eri bannaabwe njagala nnyo abakyala nga basanyufu njagala nnyo okulaba abakyala nga balina kye beeyongedde njagala nnyo okulaba abakyala nga bali mu nsi eteerwana nga temwerwanyisa wabula okubeera nga buli omu alina kyayongera ku munne so that is so far omwaka guno tali bubi mumusabire essaala ate 2025 esinge 2024 yesala yange gyoli saba mukama akuwangaza ennyo amina amaanyi g'olina asigale ng'akyaga kuwasinge nawo amina esente yeeyongere sente jja kujja kubanga essanyu lye mundaba nalyo embeera gye mundabamu sijja kweyogerera nnyo kale obulamu bwokka Katonda bwe yampa mbadde mbulina naye ebisigadde byonna mubiraba ndowooza bwe bikyuse lwa muwala wange oyo gwe mulaba ate ng'era tetunnaba tutandika nange natandise okwetya ne ŋŋamba ndi kati nze ono
ate era kiri kyo ngambye bwe kiggwa wetaaga ishukuru ewaka wallahi eyo ngitadde mu kyalo nti kyengamba mu kyalo waka shukuru tetusobola bula bwe tujja busawo bwa sukaali buceere buwunga tujja bifuna inshallah okale bwetyo embeera gye tubaddemu bwetyo bwe badde tambula naye nebaza nnyo bambi kuba kizibu nnyo okusanga omwana omuto nansonyi mujja kula kati oyinza ka wayita muto muto gwobola bani balowooza ndi mukulu alhamdulillah ebirowoozo byange bindeetera okuba nti omanyi bw'obeera n'ebirowoozo eby'ekintu ekikula waliwo akaana ke bayita Robert nkamanyi kayogera ngo go wakandaga akaana wakaagala nnyo nayagala akaana kayi wakaagala nnyo ndowooza nze nategeera ekyakuwagaza akaana baakawa emmere ne kalowooza kubeeka nga tekannali kyansanyusa ne kagamaze nalya ntya nze nga kati bannalya kati omwana oyo nedaba nga mukulu era ebintu bye byakola bya kikulu oli namugamba nti kirangu tugende nga yamuwadde buli kimu n'emmere ne ssente namugamba tugende ontwala eka namugamba nti si bwe nkola nze jjajja yaŋŋana okutwala abantu eka so muwala wange abadde alaba buli kimu kye tutambula n'entambula gye tutambula nga talina lema kulowooza nti n'okugabira omuntu ojja kubanga olina kingi nedda omuntu aba na mutima gwagaliza gulumirirwa era ng'omutima mugabi ng'era abo abalala bw'obalaba mujja kulaba tulina abantu bafa ng'agamba bugambi nti bane gundi Zubeda mwagize olwo nabuuza mwagize mwalidde dda kyate no kanjire mwagize muti wano nakamalizamu katono kangire mbatere maliriza wano kakati nja kukanjirira ddala bwe kiti alhamdulillahi rabbil alamin tujja genda n'atwagala tujja kumwagala nnyo anze sagala muntu atajagala simwagala era kino mbagamba mu namba omuntu bw'owulira nti takwagala nawe tomwagala bw'owulira nti yakukoowa naawe mukoowe ate bw'akulaganga nti tomwagala mulage nti gwe wali wamukoowa dda omuntu bw'akulaganga nti takwagala dema kukigamba nti nakitegedde nti tanjagala mugambe nakimanya dda nti tojagala oba ojjukira lwe nakola kino bwe kiti nali nkikola lwakuba nali nkulabye n'atagamba nti ye yakusooka weewalanga nnyo okusooka okuwalana omulaganga nti gwe wamuwalana dda n'olwekyo neebaza ne sekwebaza ne mukyala wange mwebaza maama woono maama omulungi oyo mukyala mukuŋŋaanya w'abantu omwana maama wange oyo muyigiddeko ebintu bingi wange tanyiiga naye ate bwakukyawa akukyawa bubi era tulina ekigambo kye twegamba ne baba bannyinaze baganda bange omanyi ndi muwala omu mu balenzi ati tulina ekigambo kye twegamba tugamba naye maama takukyawa kuba maama omumanyi ayagala nnyo naye bwakukyawa bubi omukazi oyo mama wange mkuze mukuŋŋaanya mikwano gyange gye muleetera agizaala nga bwe yanzaala atuwa nnyo edduwa mukyala ayagala shisola buli lw'omubuulira gundi naali bw'ati bambi kakati lwaki tetugize naye nagenda nemugamba nti nze njagala nno capati naalyo abuguutana ne muganda muno mwe mmanyirira nti nange fitina gye nkulinako ogwenge ng'obutaagaliza obukyayi obunzijudde simanyi naye Katonda atutwalira kubanga ataagaliza n'ayagaliza bonna ye yabatonda ate ayinza mukuteekako aleme kwagaliza ng'alina kyakutegekera ekirungi mashallah tujja kubanga buli kimu tukitambuzawo naye tokyawanga munno olugenderezo tonyiiganga na muntu waliwo abantu abanyiiga ssebo oyingidde omwaka okyakyayo omuntu nga bw'omusango owandula eri olumya wekka omutima ojja kukoowa waliwo abantu abamu atunuulira omuntu nga talina omuntu akyawanze oba tolina bubeezi bya kukola nedda obanze gokyanze neerabira nti omuntu takyanjagala nze nno nange nze sijjukira nti wampalana nze manyi okwerabira balabe bange nga sijjukira nti ompalana nenkusanga mba ngenda okuseka nondaga nga kozampalana kati jo waliwo yabankubidde essimu ng'ate baŋŋamba ebintu tugamba nti ebyo namwe muleke kuleeta bintu byaki ng'ate mbu navumyo nina gwe navumyo ne bagamba nze sinnamuvuma ate nno munnange ekintu ekyo ne kasuku tukyogeddeko era tuva kukola ne kasuku ne tukyogeragamba ebyo interpretation byo wabijjeewa kakati yakola eyiye anti omuntu agamba mbu nga tebyabaddemu bwe biba tebyabaddemu bwe nabagambye mu nziriza obuntu obwo buli omwaso ate kyakubiri kyenjagala bamanye abantu gwe tetuli wano tumale okukola bino bye tukola bakuwa olupapula tulabe obanga bye twogedde era byona awandiika
ng'ate owuliriza bye tuwandiika bye twogedde abantu bwe bakola bwetondere sendi sisobola nfubutuka ne nyingira mu mulyango gwa tanuulu ne nyingira omwo nga netonda ki nze okwogera nti bye nawulidde mbadde omwana tamuzeemu envuunula bibya tamuzeemu era omwana nze mukubira essimu nti kati bugambe kino kati tamugambye nti generation baba yagambye mbu trying to simanyi okubuulira generation eno ngibuulire kino na kino omwana ebigambo byamuzeemu obiwulidde oba oluzungu era babalemi era nawulidde oba amugamba nti amugambye nti generation eno njikubiriza era ngisaba tekkiriza amagezi ag'ekisiru agava mu kiwalaŋŋaŋa ekyo bana namuze abantu bagatuuka balowooza olina bias ku mukulu bajjeeyo kakiripito kalina kateekeko bwe mbanga ebigambo byenjegera kiwalaŋŋaŋa tekyabadde anti lwakuba ndi ekiwalaŋŋaŋa mu luzungu tekiriimu naye ebigambo bye yayogedde nga byekitegeeza it's like ogamba nti no ono this one is as loud as an empty store aba ategeeza owaawaalanga ekizimbe oba eddebe omutali kintu kati olwokuba mu luzungu biri polite oba toyinza kumanya nti byebagambye naye oli bwagamba nti never listen an advice from such a silly and stupid person aba ategeeza ki omusiru ate omugwagwa kuba silly ne stupid byawukana omugwagwa omusiru kyekiwalaŋŋaŋa nti bw'oba n'ebibiri oba kiwalaŋŋaŋa kati nze oluganda lwange lulimi nduzanyira mu buzanyizi ndumanyi bw'oba stupid ng'ate oli sire oba kiwalaŋŋaŋa mu luganda olowooza bino byo interpreting bakyogera batya interpreting kati nyakyogera mu luganda byo interpreting tebinyiza ankosente kati bwe biba bimunyiza nze ndekeyo okwogera ekituufu kuba wali wanyiiga ndenda bye bwe biba bimunyiza what he should do let him shut up lwaki Adamu kumanyiira omwana amugambye nomugamba nti lwaki otumanyiira I'm not in your generation kazini waabwe yamweganyi oba teyamweganyi tuzeeko gundi teyamweganyi ate abantu baleme kuddira nsonyi zifuula busungu gwe omwana omanyi gwe bw'otunuulira oyinza okuwakana n'omwana sayizi eyo ye lwaki ate nawulidde era yamugambye n'ekyobusiru yamuzeemu ekyo namugamba nti that guy is very stupid you can't say that I shouldn't talk about my family issues. When I came to camera, I didn't come to seek advice from you. Sibwa mugambye mumuwulira oluzungu naye ate mulutya mutyo olwokuba mulina be mwagala okusanyusa nze sirina gwe njagala kusanyusa ate sirina gwe ntya kunkyawa oba onkyawa lekayo nali sirina kumanya nali sirya gwolooza ntitandise okulya kubanga nkumanyi oba kubanga onjagala ye bw'obadde onjagala mbadde nkufuna muki sirina byenfiiriddwa olwokubanga nkwagala bintu byeyagambye amugambye nti ye tamumanyi namumanya amugambye nti nkuyita ntya are you my uncle are you my father are you my parents are you my what omwana asobola okwera kakati nze nsobola okwerabira nti gw'oli muwala wange nsobola okyerabira bweyagala kuŋŋamba nti kakati rani yasobola nze okuneerabira nti simumanyi oyo ne bwakula naaweza emyaka 2 ayinza okuneerabira nze nti oyo jjajja kati ongamba otya nti gundi oyo mwana bwe yenkana gundi aba ayinza okwerabira gundi nti kazini we ye kazini w'omuntu yabeerani that's extended family abantu extended families mulimu bitali naddala mulimu cultures mwogenda nga temuli extended family ate kyakubiri gwe kale tukakase oli tubuulire ku bombyali gw'olinako oluganda mayanja gw'olinako oluganda oba Daniela kati atubuulire gw'alinako oluganda onaabeere kazini we ku kamiliyoni lwaki teyalwana nnyo nga babonyaabonya maama wa Abba bwabanga nga gundi we kazini we lwaki teyakirwanyisa kyo lwaki olwanyisa bigambo omwana byayogera nga afuba okulaba nti kitaawe ava ku mwenga abeere bulungi era lwaki ogamba nti omwana akoze ensobi okwogera ku bintu bya kitaawe okuva ku mwenge nga agamba abamwetoolodde nti muyambe aleme kugunywa kuba batugamba gujja mutta mu bbanga bwe riti gw'olowooza nti abagamba gundi nti va mu Nankani agendewa abyogererewa lwaki omugamba gwe kakati ogamba wakula byobiteeka mu social media gwe omuddiramuwa abantu mubeemu amagezi mubeeremu amagezi ye agamba mbu ndondi yatwala ebintu mu social media ono amuddamu amuddiramuwa yakakola interviews mmeka ngadda mu kintu kyekimu tuyina munnamawulire bamuyita Otis
Otis kye bamukoze wa Galaxy akola ne munnange White Collar yagenze n'agenda nga wa mwana amagezi mwana yagenze n'agamba tell me what's the job of this guy? TV radio presenter. Doing what? Talking about what? Bedroom talks. Bedroom matters. Earning 20K. Oh? Cheba mukoze muganda waffe. Alangiridde naye gundi. Bato. Alangiridde olutalo agenda mudda bukisawa nyeze ekiro. Ani alangiridde? Otis wa Galaxy. Bajja kumuvuma. Bajja kumuvuma. Bwaba mugezi. Nze kati ebintu bino nze mbyogera kuba ndudde mu bintu ebyengeri eno. Waliwo wootunuza omudumu bwoti. N'omanya kakati gwe singa oli abantu nagamba ndi abasabuka bamanyidde nja bajja kungwako. Alina amagezi amugamba ati. Sirika baveeko. Bali bo benyini tebakyajjukira nti oba weeba. Kuba nabo benyini tebamanyi oba baba bali awo. N'olwekyo wakati munnaffe gwe tukola naye oli Sane. Ye kenyini tamanyi oba na wali oba taliiwo. Muddugavu muzibu. Omanyiranga kati nze kuba yetayinaako kyeko obuntu. Ate nina ekintu kye natuukako saakunyumiza. Nga ngenda w'Abasane. Bwe ntuuka w'Abasane. Nga bakusalira gundi. Bansalira Mbaata. Omuntu omu. Ew'Abasane gy'osanga nga kitaawe obbiiwo. Ngenda okutuuka ew'Abasane. Producer. Terera bw'obonye bintu kyankalanya. Nagende w'Abasane. Did I tell you? Ngenda w'Abasane. Bagende w'Abasane n'asanga kitaawe. Ngenda okutuukayo nga taata wa Sane. Tayaniriza muntu akola na Sane. Ayaniriza obbiwe. Naye omwana obulijjo avuma obbiwe wa kitaawe. Sane bulijjo dinda kumusabuka. Bulijjo avuma obbiwe wa kitaawe. Kitaawe wamugamba omwana nti empisa tayina. Naye bwe natuuka nambuuza nti yamuyita Marvin. Wanji taata. Gwogambye gozze naye aliwa. Yamuyita Kigonya. Gwogambye gozze naye aliwa namugamba ndi yoyo. Olina ono nti olina muntu mutuufu. Olina muntu mutuufu. Kimanyi kyana tikina magezi ekyo. Naye okuva olwo. Yakyuse nnyo. Takyamanyira. One of the most disciplined good guys. Naye bw'oba oyagala omutegeera mubuukire eyo zembwa enjala nga muddugavu naye alina amannyo meeru. Ate kirina amannyo baaba. Kirina amannyo kiseka bwe kiti n'olabanga ebbona. Oye Otis waffe. So buli owadvisinga omuli munnaffe mukwano bayita bro yayakkiriza. Nze bro yakkiriza ate bro alina kye yakoze era. Nange essaawa yonna nnyinza okukola ki? Okutandika okwogera naye singa n'abatazzeemu kumanyiira kuomu kubasabuka. N'aba boys dormitory bonna wamu eyo family. Singa tamanyiireko omu kwabo. Kuba nalabye Lumba Shalom ne tusirika eno. Yagize nakakkana ku gundi. Ya bulungi ne bateeseganya bakwataganira ddala bulungi. Nani? Ne Junior. Junior mbeera nze tusaba vuma mama wange ne tuddamu ne tuwogera. Onnake. Omanyi yatuuse ekiseera ndowooza mu mutima. Omanyi Junior buli lunaku olukya waliwo embeera emuteeka mu ango gye etereera mu bantu kati akuze. Tewali kirintereza na muntu avumye mama. Naye nze omanyi tewalaba mama wange bwe yenkana. Singa awo nasangako nga mungeya. Ne mama we. Mama we yampita mama we tageya yererula. Nakusanga nga mungeya naye walowooza nti sikitegedde. Mama we nali ku byange. Mama we nampita. Nitukutandika ku nga nze simanyi nti eno muze gye tukola e Kampala. Ate ne mama gyasiibako eri mu kyalo. Tutudde. Abyagala omukulu wa yoddo. Kyokka yamala bwe yakulaba mama nambuuza omutabani aliwa baby alidde. Ali mu byolo ye. Terera ku kimu. Kuba tubadde tugeya omuntu abantu aba. Babiri ate saawa zino oba omumbuuza olw'okuba omulabye. Oyo bw'ati mwattu naye kati akuze. Kati nze nsembayo obuto. Mu baana be. Yegwe mugalanda. Kyava kuyita baby. Negwe mutyeba mama. Ekituufu bo tebalinayo baswalira. Ayita ono baby. Kati gwe mama wakuyita ki? Ampita n'erinnya lyange. Naye nga nampita mama. Tolaba bw'abeera awo bw'ati nze kakati amanyi kumpita taata. Lwaki bwe tukula, lwaki abazadde baffe bakula nga tukuze naffe babe atandika okuyita maama wange. Anti kubanga gwo ate oba omulabirira nga nnyina bwe yali amulabirira.
kino kanga ko yakagamba mama oli otya munange okunoza okugeya wakugwa wakati eside zombi zige nate ni mama yasoba waja tokwekubana nawe nga nze nakutwala mama we yansobera nange teye musufu ngo tutwalayo ate natuula ne tukugeya naye nganze bomanyi nti omuntu yenna bw'abaage muwo obudde mere ya moyo nerabira nti go wandeese mu kifu ne tumutandikako webityo nno nga ayinayo ku mmere ye sinnaba kati kumanya baba yabadde naye simanyi ye kati wali wamwe mwakolanga ekibuga munafusimba w'emmere tubadde tugira ndoza n'olusiku si ekintu kyemuli awo kyemufaako waka mwawafuulanga Kampala ebize naye Lumonde ne Kasooli byo bidda nnyo bibeerawo nnyo wanini ate nno bwakeera n'agenda mu nnimiro so abantu bano abba abamugambako ne Lwamiti bamuwadde ebibye Lwamiti yabadde ayingira mu byaki yabadde abingamu ng'agamba mbu ekinnuma mwana we yalekera okuddamu jjajjaawe bikinamukaga wafuna obululu bubiri awo ennakomi kakati oli mwana bw'atuuka kuba ajja bagira nnyo oba yafuna bubiri oba yafuna kaba ajja bavuma mubi oyo mwana tayagala bamumanyiira ekyokubiri kye tulina okumanya bannange tumanye kyebakoze Lwamiti ate kyabadde kirala n'atuwoninga tulekerawo yagambye mmwe mulekerawo okuwoza simanya jjajja mba nalabako abo baatuula ne boogera ku maama wange ne boogera ku taata wange nga ndaba biki naga ate nja kuta ne bu vidiyo waliwo nekyagambye nti nze gwe singa baali nga jjajjaawo ye yali akugamba nti taata wajja kufa maama wagende ku luguudo atunde ennyanja kubo ng'ate tolina na kofiya wano wandikoze otya n'atusuubiza n'otuta vidiyo z'obujulizi ne gundi yakyogeddeko ne Daniela yagambye naye vidiyo ajazita Baina ne video nze kyensaba abana Uganda tuleme kakanywa agambye Daniela yagambye ndi nze nja kuta video nga mukyala Mayanja avuma taata Mayanja kati tolaba nti biba bigenze wala abamusakiriza abawoza I'm giving this generation an advice mwana yagambye nti generation tewuliriza abula mu byonna byensaba mu tabani wange abba temutu mwaka guno tuswadde nnyo n'ebigambo nalabye agamba agenda kufulumya oluyimba ne kitaawe baina collab wallahi bamade gisensalinga nze mbadde nga Kamiri bw'aba yagenda okukola ne Abba oluyimba baina collab mukole oluyimba nga mulusensalinze bulungi muleme kuvaamu bigambo kuba tebijja kuvaawo paka luwona akaddi wa Kamiliyoni luwona afa naffe tulifa tululekewo so oluyimba ebigambo ebinaalubeeramu bibeere birungi kubanga mugenda kuyimba oluyimba nga wamaze okubeerawo kaki akaleega bica so oluyimba luyinza omwana yekuba jjajja mulaba ali serious naye kati nze badde nga yali serious bagamba omwana balindemu ko ngayo mu March oba mu April ng'omwana kakkanyiko kuki manyi bw'okola ekintu ng'okyanyiize nnyo oyinza okukola ekintu okwogera ebigambo ebitanyuma eri abantu ate oluvannyuma bw'oyinza okuba nga wandyetaaze newankubadde ng'omwana ye agamba ntali redde kuddamu kukolagana na jjajjaawe olw'ebigambo manyi omuntu ayogedde ku maama w'omuntu amutwala nti mubi nnyo gy'ali n'obulamu bwe bwonna nze kye nandisabye kiri kimu jjajja omukazi asirike olaba taata tanyega jjajja mwami oyo nne tayinza kuvaamu kigambo naye abantu ag'omunkubo gagamba mbw'ate jjajja mukyala muzibu nnyo mukambwe ennyo n'eri omwami kati omwami yasirika yagamba nti teyeteekera kuki muntu amumalako mirembe n'asirika n'asalawo amufiise abeere ng'agamba nti eddembe ly'omufu ndoza kyaba aluwozezamu naye oluyimba bandigize balinda okulukola kuba luyinza obutanyuma nga bwe lwandinyumye n'abantu abasuubira oluyimba lwa Legend kuba omwana yabagamba nti oli gwe muyita Legend is my father ye tamulaba nga Legend n'olwekyo si Legend stop calling him a legend is my father kati yagenze bagamba bano nti totuwa advice yo ne advice tetekwa kuva mu muntu alinga ggwe advice ey'ekisiru because you were stupid kati kitegeeza nti oba kiwalaŋŋanga byogenda okukola ki byoba ogenda okwogera nze ndowooza nti abantu bandikivuddemu kiki ekikwabisa n'omwana oyo ofaki abantu bagamba mwaka guno obadde ne fitina nnyingi igwe fitina mwaka kigwe saagirina nasukka ku gye baali bampadde okuba nayo naye kasukwa nga iguno omwaka ogujja ate gwe gwampalana kakati tutandikirawo
ngamba yagambye ye bitabiriko bw'owulira nga akunyiza gwe genda bw'owulira nga oyaga kukola bw'omwetaagira ng'ojja naye bwana mwetaaga mukubiri kati nange kyekugamba nze nanga ebyo muwoza nti abantu badde nnyo wa fitina nti bwe mba nina fitina tonkyaza wuwo mbadde ngamba nti Kasuku baakugamba doleme kunkyaza abo bakugamba bagenda kuwaaki asigamba nti empalano siga nti Kasuku yagamba anti nyamba nze n'abalala abawugera naye bagamba ne ku Kasuku n'abagamba nti nze sinza butakyaza kagatto nga mwetaaga mwe empala nayo teŋŋaana kumukola ki kumukyaza nze Kasuku ne bwanyiiza ebyenkanawa kitalina kyayinza oyo mutabani wo oli mwana wange talina kyayinza kunyiiza ne kingoba ate era ne bwe mba nanyiize ntya n'amala nkubira essimu kati ye yankubidde dda nabagamba nti ku Sunday nina okubeerawo ku Sunday Nation nti nina okubeerawo kakati okyanti ku Sunday olina okukola nina okukola kakati olwo bana bamugamba nti toddamu mukyaza kati genda onaagenda bye nnina mu bwongo buno mwenno mujja muwandiise nga tugenda okukola mwenna abasinga nze mwali mulabyeko nga nina ekitabo kyenzijamu mukakase obwongo bwange abandaba bampita lwa bwongo bwe abantu baagala obeetondere sijja kwetondera muntu nkugambye nti okwetondera ani bozze bonno olisaamu eggaali sirina gwe mpisaamu ggaali kati bo bwe mbeetondera bo bananeetondera kye nasinziirako okubalisaamu eggaali bananeetondera kati bo basooke bakimale bwe naakiraba nga nange ndyoka nzikakkana naye okugamba okwetondera omuntu yenna nsanga we bookya amataffaali ne ngamba oli nti ekyo ekisikito kiteekayo leka nze mba nnyingiramu producer Jako nti bw'omulaba ng'atabuse ojjangako tokuma nnyo fitina mu bantu ate bantu ki nze nina agambye nti fitina nina omuntu gwenyaga okutegekera naye ranki mulye babiri ani bwali basendi ne baba bagirese ngenda kutambula nveewo nga bangamba ku fitina 10 kali nze ate onyombesereza nedda gwe sikuyombesa message eyo gyeva gye njagaledde nti oli yawulidde anagaye nti nze nkugambye nti bali bagambye nti golina fitina tokyogedde nti bagamba mbu mbadde ne fitina y'abantu bagambe bajje baseneko batwalireko abo abatalina tugigabane nabo bafuneko eno n'empisa embi mpisa kakati nali sinatandika ebyo bya fitina mwali mu nnyamba kaki era nafuna biki omanyi byenfunye bukyantandika fitina mubimanyi ate nno nkyayongera ngenda na jjinja baatuyiseera oli yatugambye tugende jjinja nakwesi lwa fitina yaffe nga sana alya ndya nywa alya alina mukyala we nina baani kageza n'aleeta mukazi we Sani nze bananzikiriza bwereeta mukazi we weeyagale 4 nga 4 ne 5 mukazi we weeyagale nga bulamu bwa kiseera obulamu bwa kyekyo twagala tweyagale nga Sane ne Mutolo we beeyagalira ku trip yaki West Explorer West nze neeyagala biki nze neeyagala biki nga nali mu kusesema wali lubuto abo balina bakazi bana nedda nagenda nendwawo okulya nali nsiibye nendwawo okulya nengenda ndya ssaawa oba 2 kati nakine nabadde omwana bwe yantegulira bbaasi Fei wama yamukolako Fei yamukolako mu trip Fei nga bw'omanyi talemererwa yamukolako era Fei tumutwala ajja kukolako tujayiiza mu jjinja wali nze wange ngenda kuva naye eno twayawudde nze yo wava naye eno wo nze bwonna asalawo nga omanyi nnaye gw'omufuga nnyo nsaa kufuga omwaka guggwako munnange bwe gutyo kitwala ebizibu kirabye ebizibu ebigenda onyiigira eri nga babivumye bayise mukazi waabwe bayise nze mujjukira abantu bemuleeta baba n'entondo ate ffe tuvumaavuma tugende tuyiyiza eri olaba woleeterawo atalina bbina ate nze balina ebbina ate gwoyiza ogwe atalina bbina bannange tulina the short and big show eri short and big show era tokigirako bakya short twakiganye wali nga abantu bayinza okulowooza nyimpi tokijjukira okitegedde eri short and big show tusaba ku graphics producer wejjemu fitina obulogo effutwa n'obutaagaliza obwewamu tayagaliza oyo ate mu binyo amabayi Marvin leeta akatebe Executive Media
Focus, innovate, succeed.